Laila Kyomukama alina emyaka 17 era ng'obulemu bwa Nakimu azza ttunka nabwo. Kyomukama agamba nti ayise mu kubonaabona kwereere. Era nga bamutuuma amannya agataliyo kanga baana Buyonsolo agenda kutulya bekweka. Wabula oluvannyuma lw'okuddamu okulongoosebwa ku ddwaliro lya St. Joseph Hospital e Wakiso, Kyomukama kati alina essuubi nti obulamu bugenda kutereera. Ye Patrick Adaranga akyattunka n'omwana we ow'emyezi 6 mukyala we gwe yamusuulira oluvannyuma lw'okumuzaala nga Nakimu. Mama we yazaala n'aweza emyezi 2 namundekera. Kakati nenzirukira mu basisita okuva kwolwo okutuuka ne saawa bendi nabo era bebali kunyamba. Dr. Justina Lucy Najjuka omu ku bali ku ddimu ly'okujjanjaba abaana abalina obulemu buno agamba nti embeera y'omwana ono yeeraliikiriza. Lino olwatika luviira ddala ku maaso luyita ku ttama ne lutuuka ku mumwa, eriiso teryeggala tasobola kuzibirira, omumwa tegweggala tasobola kubunira. Tulina okufuna engeri gye tujjuza ekituli ekyo ekiri mu magumba ekyo ekitaliiwo. Ekyuma ekyo kigula obutakka wansi wa miliyoni 4. Nga bwe banoonya ekyuma kino, eddwaliro lino lisazeewo okugira nga lijjanjaba abaana abalala abalina obulemu bwa Nakimu. Mu mwezi oguwedde twalongoosa abaana 21 era guno ogw'omusanvu tulongoosezza abaana 38 era kino tekigenda kukoma kati. Maama asubiddwa omukisa guno tokutegeeza nti omukisa gukyaliwo. Bamulongoseza emyezi 5 essanyu ly'amaanyi nnyo era essanyu lingi eritagambika. Ndi musanyufu nnyo omwana kati agenda okubeera mu banne abeere nga ajjamu bulungi. Wabula abasawo batunnyonnyodde obulemu buno kwe buva. Baleme nnyo kwejjanjaba nga bali olubuto nti ogenda ku kawunta ku famasi n'ogulayo panado n'ogulayo ekigundi n'okulya bya bintu nuuna ku kigagi nuuna ku mulinga lyane ku kisubi kiri. Ebintu ebyo nabyo bituleetedde nnyo obulabe. N'engeri y'okubwewalamu nayo bagitubuulidde. Nti afunye olubuto ne bwe luba lwasaawa emu agenda alabe omusawo kubanga waliwo ekirungo folic acid folate ekyo kyetaagibwa nnyo. Obulemu bwa Nakimu bwonna bwe buba bujjanjabiddwa, kyekyo lwaki Obwakabaka bwa Buganda bwakwatagana n'eddwaliro lino erya St. Joseph Hospital e Wakiso okutuusa obuweereza buno eri abo ababwetaaga. Ku Ssemasonga 5 ze tutambulirako ku mulembe Omutebi n'enteekateeka Namutaayika ekyokutumbula embeera z'obulamu n'embeera z'abantu okwekulaakulanya. Ssaabasajja Kabaka akisimbako nnyo essira. Ku baana 10 abazaalibwa nga baliko obulemu wano mu Uganda, 14 baba n'obulemu buno obwa Nakimu.